njagala member parliament mwenna abafukisuka mu kitundu kya Uganda mbereko njagala bajjajjaffe abebika abataka mwepo abalangira n'abambejera mu muveere ku video eno abasigadde buli mmoja ategeeza munne n'olw'ensonga eyo kati njala tandika ekigulalo gikyaliro mayiga simanyi bakwali mbadde njagala nnyo abeereko oba sekuritale we yaliko oba ani aliko mbadde njagala abeereko kigulalo gikyaliro kino kubanga oba simanyi mbadde njala akibeereko ndyoke ntandika video bulungi naye nga sinatandika kigulalo gikansoke mboyo mu kasitole kano gye muyitireeyo nange gye ntera okuyitira gye nsaatuukira abamanyi okusaatuuka mukumanyi bulungi nnyo abali babaddeko mu kyalo okusaatuuka tukumanyi bulungi nnyo gye nsaatuukiremu nange gye nsanga bijja bitambula ng'entulege ne mbiyitamu ne ŋŋamba owaaye eyetegereza yaafuna ate linda kiggweyo afumita mukira n'olw'ensonga eyo bwekyo bwe twogera ebigambo bino ne bijja ne bituukirira abantu ne batandika okwekubya emizimu nti ate kino ate kibi information erina nnyingi information era mugira bwe njitinkula bwenti bwengitinkula alright njala muntu agingire bajja kujja bemanyi bajja kujja naye nga sinatandika kigula kugikuba manyi nti amumpembe wasanya tannatuuka naye njagala kubategeeza ensonga zino nga sinatandika kigula luggi ensonga zino zenkera okwogerako resandi ku ssabiri ez'akawungeezi sizaba mutima munafu kye kisookera ddala ekyokubiri sizansowole ensonga zino zenjogera resandi sizansowole sizaba mitima minafu sizaba esiga lip china sizaba esiga makeup sizaba tamanyi Luganda kati njala bategeeza officially nti zino ensonga bwe nzija n'enzogera nga nze omuntu kitegeeza nayitako mu bintu bino wammanga bw'oba tobiyitangamu tozitegananga zikolako program bw'oli ku TV buli ludda togezanga okujjako ng'omanyi wabiyitamuko ensonga za Buganda naddala program eno ku social media nga siri ku TV ndi mulimu producer editor oteeka okuba nga wazalimbwa mu Buganda ate ng'oli Muganda oli gino okugikola n'ogimala bulungi oteekeddwa okuba nga omanyi Oluganda oteekeddwa okuba nga wakulirako ewajjajjaawo oteekeddwa okuba nga wasamirako bw'oba tewasamirako ensonga zino zijja kusukka okutegeera okukola programu eno yombi muli musande mulange Mengo si muniino ate si kubanja oteekeddwa n'okuba nga weebikkako ku bikunta abasinga obungi muyinza okuba nga ekikunta temukimanyi naye ng'ekikunta kankibannyonnyole abasinga obungi omuzungu bwe yajja okuleeta gye muyita civilization so nga ate civilization enkulaakulana tandikira mu Africa yatujjako ebyaffe muno mwe mulina olubugo kati gwalooza nti ekikunta ye bed cover oba yessuuka gye webikka maama njagala nkutereezemu olwaliro nga sinatandika kigula luggi kye bayita ekikunta lwe lubugo olw'abajjajjaffe lwe baatandikawo ng'olugoye bajjajjaffe baatandikawo Buganda so omuntu ateebikkangako kikunta oba atakisulangamu kirooteramu jjajja neno program era togisobola gikola ku Facebook wadde ku internet togisobola so njagala abantu abebikkako ebikunta wano oba wavumbikako ku mawolu n'okuvumbula amawolu eno program ojja gisobola bw'oba towulirako bintu bino nga towulirako tobikolangako kitegeeza omala biseera tugenze mu maaso bw'oba nga wavumbikako n'okuvumbula amawolu kitegeeza bino bijja bitegeera oteekeddwa okuba nga omanyi n'okuvumbika omuliro bw'oba tumanyi kuvumbika muliro bino si bya mpaka oteekeddwa okuba nga wayotako ne ku masiga g'obuzike okuba nga osobola okukola program eno gitegeera so nno mwenna abali eyo abalowooza nti bino ebintu ndi mu kusaaga mambi siri mu kusaaga byenkola biyamba abantu babitegeera kubanga bwe tubanga muli ku TV ziyeze wammwe oba ez'Uganda Museveni zaafuga bateekako ekintu kibayita kubeerako program director kubeerako producer editor naani wano tewali nzija nangalabi nembabulira buli kimu ekigenda mu maaso nemukitegeera so bategeezezza omuntu atayitanko mu bintu bino totegaana okujja okukola program zebayita ez'omulange buli mulange Mengo tojja zitegeera kubanga olina okuba nga wayitako mu bintu bino n'ebirala bingi nnyo byesoogedde alright kati ndowooza kangire mu maaso olw'okuba nti mbategeezezza nti ow'omutima omunafu toteekeddwa kubanga olowooza mbu omanyi okukola ebintu bino si byakufuuwa ndere si byakwesiga makeup lip china mbw'ojja okola program nedda byanjawulo n'olw'ensonga eyo kaŋŋendeko olwaleero mu kigula luggi kyaleero ekigula luggi kyaleero nja kitandika bwe nti nabagamba dda oba ekigula luggi kitandise nga tumidde ku muddamu abanyumira akanyumiro kanaka ekigula luggi nabagamba mulinde katono wano nabagamba dda nti okutambula n'abalangira kikufuula mulangira
okulwa nnyo ku nnyumba za landlord kikufuula nannyinizo n'okusula mu garagi tofuuka mmotoka oba tofuuka kawulunguta akawulunguta bwe kaba kabeera mu sitowa yako gye bakatereka nga amaze okuwulunguta gye tuyite mmotoka so okusula mu garagi tekikufuula mmotoka okulwa ku nnyumba za landlord tekikufuula mupangisa ate okutambula n'abalangira oba okutambula n'abambejja tekikufuula mu mbejja bino n'ebigambo njala byolekeza eri omumpembe wasanya Carol Charles Peter Mayiga oba otuusa oba tonnatuuka njala kuga ebigambo bino olwaleero bitegere bulungi ebigambo bino bikyukira bitana Charles Peter Mayiga mu kigulalo gy'ekyaleero njagala nkikuweereze gwe kennyini otegeere ntandise bwe nti ku lunaku olwokubiri olwa wiiki eno yenyi gye tufundikira emabega ku ssaawa zaalinganya ez'emisana ku ssaawa zaalinganya zennyini ez'okumakya munnange newessa mu ddere n'oyolekera ewa Yoseti Bahabulota Basomnano wa Karekezi mu nnyumba ey'obukulembeze gyatuddemu amatiiritiiri ng'aloga mujjawe munnange n'oyolekera entebe okusinkana mukama wo Yoseti Bahabulota Basomnano wa Karekezi eyeefubitika ku bukulembeze ng'ate naye bumufuta buseeko essaawa zino bw'atuukayo n'otuula naye ne mwogera naye engeri gye baakuyisaamu kansubire nti yakonyomira wano bwe gambira nti okutambula n'abalanga tekikufuula mulangira oba tekikufuula mu mbejja okulwa ku nnyumba za landlord tekikufuula nti oli muki gwennyinizo oba okusula mu garagi tekikufuula nti oli mmotoka mukulu kansubire nti bwafuula mu State House wabifuna bulungi nnyo munnange omumpembe ono bwe yatuuka mu State House n'atandika okunyumya emboozi z'amaluwa kumbe Yoseti Bahabulota Basomnano wa Karekezi spendinze ssente empitirivu empya n'enkadde eziriko obugulu eggongolo okusaanyawo obwakabaka bwa Buganda mu ntegeka ennyingi nnyo muno mwe muli okuba nti bagema abaana ba Buganda basinga obungi bakuba eddagala effu ze nalinnyamu eggere ne zigaana okutambula muno mwe muli Maryland kyataddemu ekigere n'egaana muno mwe muli okujjawo kabaka bwa Buganda ne kigaana n'okusaanyawo Ssaabasajja Kabaka nakyo ne kigaana wepo n'okusaanyawo oba okujjawo Olubiri lw'Emmengo nakyo ne kigaana so enteekateeka nnyingi nnyo muno nno bwe mwabadde n'okuba nti atuuza bakaba paliamenti nabo baliisa ekigambo kya Yoseri basobole okuba nti baleeta Maryland okugiteeka mu paliamenti giteesaako nga teboogera nakyo kyagaanye wetwogera n'olwaleero yakasindika message eziwera mirundi ebiri oba yakasindika obubaka bwa mirundi ebiri ng'asazzaamu meeting ez'okusikala abaki ba paliamenti nga n'olwaleero message agisindise n'abagamba meeting ebadde erina okubeerayo olwaleero munnange tugisazizzaamu olw'ebigwa tebiraze so nno nga pressure ye muli bubi omukulu olwo bwe yatuuka mu State House Entebbe Yoseti Bahabulota Basomnano wa Karekezi n'amuvuma Katonda amukubbe n'empi jjukira nabagamba nti ono talina mukwano gwe ate bw'amala okukozesa akusuula jjukira omwami ono ali ku pressure mbayala afuuka vice president nakyo kimutawaanya nga Museveni bw'ajja ku TV n'akuma bannayuganda idiots oba useless idiots bw'atyo yagambye wasanya ku lwokubiri now you are becoming a useless idiot. I'm telling you to do some things, you are failed to do some things. This boy on the internet is confusing, is destroying all our programs. What are you doing? I've given you a lot of money, you are doing nothing, you are just posing around. You idiot. What are you doing here? Just get out of here. If you don't do my work as you promised to be, I'm going to do with you. So no, bw'atyo omwami oli afulumya muvumye idioti. Katonda n'empizi muyitemu olw'ensonga nti emirimu gye bamutuma okukola mu Buganda gigaanye so nga ate namuwundi ngende mugamba nti Obuganda lwazi obwekoonako era gwojja okugwa bwe twogera talimbita obulungira mukama we lwese nga ti programu zonna ze yamugamba zifudde era yavudde mu State House Nakasero ku lwokubiri ssaawa za 5 ng'ennyindo yenkata n'abamulabyeko ng'afuluma nga tasalekako mu ssale alinga omususa munnange bibiva okuweereza abantu bolowooza nti bakwagala so nga tebakwagala jjukira maama Assassini mother of death yagamba nti katumale okukozesa omumpembe ono naye tumale tumugjewo nga bwe tubadde tujjawo abalala so munnange njala kutegeeza nakugambako olumu ojja kutuuka ekiseera okwagala okwegayirira Obuganda nga tokyasobola nakugambako olumu nti ojja kutuuka okwegayirira Obuganda nga tekikyasobola nga security gy'olina y'abantu naye nga baakuvaamu nekugamba nti abaana akujjawo tebagenda kukubeera wala nnyo bakumpi nnyo bwe bakuokukuuma so nno ndowooza oyolekedde olugendo lw'okuba nti naawe onootera okuba nga obinnyika mu nsuwa naye tugamba nti okalyadda kaddadda enfunya ogirira mu katiko naye kulimira mu koffini ojja kuba otegeera bulungi nnyo ekigenda mu maaso so nno bwekityo bwe kyabadde mu State House Nakasero ku lunaku lwokubiri omumpembe wasaanya kaloli kye baamukoze enkoko baana awulira buwulizi nti abantu bavuma idiot naye yafunye ku idiot kakati bamuyisemu n'empi olw'ensonga nti ebintu byakyagaanye balina okukola awo nno sijja kulwawo okujjako okutandika program nga bwe yandeese olwaleero
eyombi muri mu Bulange Mengo ekyo kibadde ekigulalo gikyaleero mukama abankumira takumbira mpeera ntandike programu ngabo yandese programu ene egenda tandika etya egenda tandika bwete nina programu nje nakola wiiki ndowooza ewedde nategeeza abazadde n'abaana enkuza gye mulina obbakozaamu kano mbajjukiza kujjukiza ne mbagamba mulekeraawo okuteeka abaana mu mbeera gye batajja kusobola kubeerawo ng'obwe bakuze kyannaku nnyo waliwo omukyala bambi omwana we bwe yayikedde mu nju mu sayidi z'entebe eyo ebimu ku bikolwa bye nali mbagamba mbalengezaamu nti omwana buli lw'omuteeka mu kifo watalina kubeera gwe n'omulaga nti wootalina kyasobola kukola n'omulaga nti buli kimu kyangu kubanga omwana wooleza emyaka 3 ng'okyasula mu nnyumba ya nnyoko kiba kitegeeza omwana ne bamukoza bubi nfundikira akanyomero kano ngambagamba bazadde mulekerawo okujinya abaana tukimanyi mwagala nnyo naye omwana sigga ogenda okubeera naye omwana w'obulenzi sigga ogenda omufumbirwa sigga ogenda omufumbira sigga ogenda omubangirawo amakage omwana w'obuwala sigga ogenda omuzaalamu abaana sigga ogenda okubeera naye abaana bano mbategeke babe nga basobola okubeerawo mu nsi kyonna kiba kizze nga kisoboka okukola mwabali mu nsi ezaakulaakulanako edda abantu abasinza okwejjambulamu be ba daddy's boy ba mommy's girl kubanga bwe bamugamba nti kati genda ofeesinga ensi kiba kitegeeza batakyagisobola ng'omuntu abadde amubeererawo takyaliiwo aba alina kukola kye tuyita suicide kwetuga ebyo bingi nnyo mu nsi z'abazungu ne mu Uganda bitandise okubeerawo nti omwana omuzadde kasita avaawo agenda okulaba ng'ensi tagenda gisobola neyimbamu ogwakabugu n'avaawo si lwakuba nti ayagala kubanga mwamuliisanga ku jjiiko ne mumwera ku soosi n'alya ndi buli kimu n'aba nga pocket money anfunira budde tayonja waka talina kyakola ekimuviiramu nti gwe kasita ovaawo kitegeeza nti ekitangaala ky'embulamu bwe kivuddewo talina kyagenda kusobola ensi tagenda gisobola be baba n'abagenda okwetuga abagenda okubatta bambi omukazi omwana yamuseka ennyini gwe yezaaya yamuwera n'afuuka looya n'amufunira n'omulimu negwo n'agufuna ye olw'okuba nti omwana kubanga bano bagamba omwana abadde ali mwakazoole but not kazoole no. The fact is ye ekizambo gye mbadde mbagamba mwegendereze nnyo abaana be muteeka okubalisiza ku ssowaani kubanga si mwe mugenda okubeera nabo wano mulabanga abanguyiza obulamu naye ekituufu kiri nti abaana bano bakonya mubalaga ekifaananyi kira kye batajja kusanga abamu tuli bwana bwambaata twekuza ffekka abamu twerandiza ffekka si lwakuba nti abazadde baffe tebaaliwo ate kyatuyamba nze sinawo osobola kunteeka nesibeerawo kubanga kyanyamba naye mu abazadde abali abakyagawumbidde mugenda kusinkana bizibu byemu ng'ekyo kyagudde entebe maama mukama akuwummuza mirembe naye kyewasiga kyewakungudde n'abazadde abali eyo kimusige kimugenda okukungula n'olw'ensonga eyo njala tandika vidiyo lwali nga mbategeeza buli muntu alina omwana ng'omuzadde please make sure omwana oyo omuteeka mu mitendera emituufu gy'alina okuyitamu asobola okuba nga asanga ensi ng'emwanguyira ntandise bwenti kansubire nti Yoseti Baharo tabasema mutano wakalekezi vidiyo eno kwoli olwanaku z'omwezi 3 omwezi ogulubereberye omwaka 2022 nga tujjukira bwekiweze emyaka emiyitirivu nnyo bukyanga Obuganda butandikibwawo era bukyanga Obuganda buddizibwawo omumpembe Yoseti Baharo tabasema mutano wakalekezi enkola ye ey'ekivandumwe enkola ye ey'ekitujju jazze akola n'okusuula abantu n'abasuula awamu n'abattira ddala obutaddamu kulabikako byebintu byazaakolera ddala ebbanga ddene nnyo nga bamulowooza nti byakusaaga kumba omwami byazaakola ebintu bino olugero lutandika lutya Yoseri njagala oveeyo wewakane nti kubanga botera okugabogera ku kibiina kya Fronasa okyegaana naye ng'ate ekituufu kiri nti gwe wali okikulira n'abatujju baakyo abaali batta abantu mu kiina ekibiina kya Fronasa kyatta abantu bangi nnyo nga kirwanyisa gavumenti ezaaliko mwe muli n'ey'omugenzi Idi Amin Dada muno nno Idi Amin Dada Ssekabaka Edward Muteesa bwe yakisa omukono yagukisiza Bungereza nga ku gavumenti ya Milton Obote ng'amaze okumusindiikiriza balombi olubiri musajja atunawanguka n'agenda etaliwo waabwe era Obote y'omu n'amulumba y'Ebungereza n'amuwera obuto n'amutta butote butandise leero olw'okuba nti Amin yali musajja Munnayuganda yagezaako nnyo okulwana n'awaba gavumenti eyaliko eya Mukama Obote n'asobola okuzza emirembe mu Uganda wapone mu Buganda yategeeza Abaganda temufaayo ngenda kuzza enjole ya Sir Edward Muteesa kino ne yakituukiriza bulungi nnyo ng'omusajja omukulu era yayagala ensi ye
yazza enjole ya Sir Edward Mutesa bulungi nnyo era nyagikwasa abaganda bulungi nnyo era ne basanyuka bayagala nnyo Idi Amin Dada. Naye ate omwami ono Yosef Bahabura Tabasa mutono wa Karekezi yeki yakola yatandika kwagala kusiga Tomi omugenzi Idi Amin Dada mu bino bikolwa byakola mwe mwali n'omulangira eyali azaalwa Sir Edward Mutesa. Omulangira ono bamuyitanga Suuna. Omulangira ono Suuna yali musajja mu Namaje mutendeke maje ga Uganda ge twatanga National Army era nga ali ku ddala lya kapiteeni. Museveni bwe yamanya nti ono y'omu ku baana Mutesa be yazaala ate nga yali abamwagala nnyo. Museveni kyeyakola nga akozesa ekibiina kye ekya Fronasa nga wayisewo ebbanga lya mwaka gumu nga Mutesa amaze omuzza. Museveni yatta omulangira ono gwe bayita Suuna n'ayagala asiige omugenzi Idi Amin Dada etomi okulaga nti Amin yatta yasse omulangira ono. Kino nno kyaluma Abaganda lwakuba nti bakisirikira. Ebintu Museveni byazaakola bingi nnyo okulaba nti ayawulamu Buganda n'okulawulamu ensi yonna okulaba nti buli kimu yabeera nga buli kimu yakikola. Mujjukire Fronasa essa abantu bangi nnyo. Era bwe tuba tugenze muri kodi okubala abantu beyasse bajja kubanga bangi nnyo abalala tebakyategerekana waje balaga. So nno bino byagwawo mu myaka gy'enkaaga era nga akyabikola n'okutuusa kati. Katulwalero wenzigidde mbasomese ekigambo kye bayita divide and rule mu Buganda omusajja ono kyakoze mu kitegerere ddala era njagala mukiwulirize bulungi nnyo. Divide and rule bakiyita ekigambo yawulamu ofuge oba buzaabuza ofuge ng'abantu amu obatadde bayina okubeera n'abalala n'obajja ku bannaabwe n'obazza sayidi buli omu n'omugamba nti gundi mulabewo era okulwanagana ne kuvaawo nga ye yasinga okufunamu. Mu Buganda omwami ono ekintu akikoze atya kambazzeeyoko katono mu lugero luno. Olwatuuka mu 1980 omumpembe Yosef Bahabura Tabada mutono wa Karekezi ng'asitula olutalo olw'okujja ku gavumenti ezaaliko. Bw'olutalo bwe lwatuuka wakati nga lumulemerera nga talina ngeri gy'agenda ddukola mubuga nti engeri gy'oyinza okufunamu olutalo nodduwangula olina okusaba Abaganda bakwegatteko naye ate omuntu alina olukusa olwogera n'Abaganda ye Mulangira Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Ssaabasajja Kabaka kati atudde ku Namulondo. Munnange abasajja Abaganda abalwa mu myaka egyo abaali beesigika abaali balina enjogereza wakati waabwe ne Ssaabasajja Kabaka bagezaako nnyo mufuna okumwogereza okujja okulaba nti bakwasaganyiza wamu ensonga y'okuggyako gavumenti ezaaliko ezaaba musibira mu bbwa nga balowooza nti kibaleeta kyali kirungi nnyo kumbe twali tuleetera akasambalya twali tuleetera akafandali akagenda akatujjobimba paka olwaliro. Mu bintu bino bye baakola Ssaabasajja Kabaka ng'omuntu ayagala ensi ye yasituka n'ava e Bungereza n'ajja n'ayingira eggwanga lye ery'obwajjajjabe lya Buganda era n'ayogera n'abataka ayogera n'abantu Abaganda bagaba naye mujje tulwane olutalo luno tusobole okuggyako abantu bano tusobole okwezza ensi yaffe bulungi ebeeremu emirembe n'amateeka. Olw'okuba nti Ssaabasajja yali akulidde mu Bungereza oba gye yali abaddekokko yali amanyi amateeka n'ebiragiro n'ensi etebenkedde bw'erina okutambula kyekyamukiriisa okujja okwetaba mu lutalo luno era yabeetamu bulungi nnyo Abaganda balwana olutalo ne baluggusa mpaka olwaleero. Naye olw'okuba nti Yosef yalina ekigendera kye ekukikusike abantu kye bataategeera yatambula atya yabikola atya waliwo tutuuse. Njala kubuuza Yosef Bahabura Tabasa mutano wa Karekezi ku ndagaano ze wasayininga ne Ssaabasajja Kabaka ku lw'Abaganda bonna temwalimu kigambo kye bayita divide and rule. Kino kikoze olw'okuba nti gwolina ebigendero ebyo byo biriwa tutuuse wano. Obwakabaka Buganda buludizibwa mu 1993 naliwo bulungi nnyo era n'amateekera nagaliko. Bwe bumala okuddizibwawo Yoseri ne banne bwe baali nga batudde mu meeting yaabwe nga tannazza bubaka nga bakyali mu lutalo yagamba nti tujja kuza obwakabaka buno z'endagaano ezaakolebwa bulungi nnyo era singa tezaali endagaano ezo nga zaalimu amatankane Ssaabasajja Kabaka ne batebeegattako naye yabeegattako ku lw'obulungi lwa bannayuganda n'Abaganda ebiseera ebyo tikyamukosa endagaano ezo. Endagaano ezo wamala zikola nga mutudde eggulu mwasala kubanga mugenda kukola ebikolwa mu Ejeko nga endagaano eno mugimanyi nti weerine nga mune mukola ebiki ebyonona Buganda n'obusalamu n'obukutulamu. Lwali teruusa Obuganda ne buddawo kumbe omwami ono alina ebigendero bye bimu. Twali tuli awo mu nkola ye ey'okwawulamu Ssaabasajja Kabaka n'ateeka ku Katikkiro asooka n'akola bulungi emirimu gye n'atandika omulinnya mu bigere. Omwami oyo yennyini Yosef Tabasa mutano wa Karekezi n'amugobesa ne bazzaako owokubiri n'amulemesa ne bazzaako owokusatu n'amugobesa nazzaako owokuna eyasembayo owe gwategeera wasanya Kalo Charles Peter Mayiga nti emirimu gy'akola emirungi ennyo egy'okusaanyawo Buganda kubanga gwayagala n'endagaano yaggwako 2016. Wetwogerera njagala babuuza Museveni gwe mumanyi history we eri Abaganda yali abaddewo ddi tabangawo kubanga ffe yatweyambisa weyambisa okuba nti atuukiriza ekyo kye yali alina okukola
mu ndagaano eyasaaningibwa wakati wa Ssaabasajja Kabaka n'Abaganda yali nti yakujjawo bannakyemalira n'okuzzawo emirembe n'Obwakabaka bwa Buganda bubenga bikola emirimu gyabyo bulungi nnyo nga tewali abakuba ku mukono. Endagaano yasaaningibwa era weeri. Endagaano emala osaaningibwa Bwakabaka abasajja ba Buganda ne balwana Ssaabasajja Kabaka n'alwana ne kituuka nti omumpembe ono ayagala kukola divide and rule yasobola kukola atya yakola bw'ati. Yamanya nti okwawula Bwakabaka bwa Buganda oleetamu entalo sooka oteekewo abakulembeze ab'ennono mu bitundu bya Buganda byennyini obwawulemu. Yasooka n'aleeta Ssaabanyala. Ssaabanyala ono ali Kayunga era n'amukozesa nnyo okubeera vuku nga musajja ono alimu n'olusirikale n'amugamba nti gwe otwala ebitundu by'e Kayunga n'ebisigadde eri abasajja n'abakyala ba Kabaka bonna abasangibwa mu bitundu ebyo. Ssaabanyala n'ono yatuuka n'okuwa orders nti Ssaabasajja Kabaka tateekeddwa kugenda mu bitundu by'e Kayunga kulambulayo. Kino nno kyali kividdemu n'akasambatuko akagwa mu Buganda ne Uganda yonna akaali kagenda okutwala obulamu bw'abantu olw'ebikolwa bya Museveni ebya divide and rule. Ssaabanyala atufuukira akayinja mu ngatto, Ssaabanyala atufuukira ebirevu ebyeru mu nviiri enzirugavu, mpaka n'olwaleero akyafutubadde ali ayogera ebikikinike. Naye ng'omulimu guno Museveni yaguteekawo okwawulamu Obuganda ng'ekyo ekitundu kyoyagala kibeereeyo nga kirina omukulembeze, ekyo tuyita divide and rule. Akuteekako omuntu n'akukyankalanya gwe n'akuggyako n'akuteekawo. Tuba tuli awo n'akola ekintu kyekimu n'ateekawo Ssaabaluuli. Abajjukira obulungi n'abaluuli abagamba mulina okubeera ne Kabaka wammwe. Ssaabaluuli ono y'omu ku bantu abaali bakiika obulungi emmengo era nga bawulirizibwa bulungi nnyo. Munnange Museveni n'ateekawo Ssaabaluuli ono n'atuuka n'omuwa amagye agamukuuma. Mu kino olumu Ssaabasajja Kabaka yagala okukyalako mu bitundu by'ebuluuli eno agenda alabe ku bantu be abatwalira ebintu by'obujjanjabi opo n'ebintu ebyeyambisa bulijjo. Yoseti Baharwa mutabani wa Kalekezi ng'akozesa amagye ga SFC katono bakube Elias Ssaabasajja Kabaka bamujje budde ne convoy yali atambudde nayo era n'omukolo gwe tegwagenda maaso olw'ensonga nti ono yali amaze oteekayo Kabaka we yagala okudisorganizing oba okukyankalanya Obuganda bwonna bubenga Ssaabasajja takyasobola kugenda eri Kayunga ne Buluuli takyasobola kugendayo. Kino nno kyagenda maaso era olutalo lwali lw'amaanyi nnyo ekyavaako abantu abasinga baalumizibwa mu kanyolaganaako olw'okuba nti Ssaabaluuli yawa ebibagiro mu oda za Museveni nti oyo tajja kujja eno kuba nti si yafugayo nze nfugayo. Lwali talibusa omwami omu y'ono n'atusigamu gwe tuyita Kamuswaga ow'Ekkooki mu bitundu by'e Masaka eyo lakaayo okudda eyo kyotera. Munnange Kamuswaga ono yali musajja akiikira ddala mu Bulange Mmengo mu lukiiko lwa Buganda era ng'alina entebe eri special nga n'ebirowoozo biwulirizibwa bulungi nnyo era nga buli kimu akifuna okuva mu Bakabaka ba Buganda. Yoseti Baharwa mutabani wa Kalekezi kye yakola ne n'amuteekawo nga Kabaka n'amuwa n'ebiragiro ebikakali nnyo. Omwami ono nno teyakinnambuka yatula butuuzi ku masiga n'atandika n'okukuumuukirako omukka omuyitirivu n'akinnambukira ku Bwakabaka wa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka ng'agamba nti ye tamumanyi alina Obwakabaka obwetongodde. Omusajja ono Kamuswaga omusajja omukulu yatandika okwogera ebigambo bingi n'atuuka n'okuwa ebiragiro ebiraga nti Ssaabasajja Kabaka n'abakulembeze bonna abava mu Buganda tebateekeddwa kusala kugenda sayidize Masaka kudda Kkooki simanyi Semba buli simanyi nga tebamaze kufuna lukusa kuva mu ye oba mu Bwakabaka obwo balina kumala kufuna lukusa okugendayo okukyala oba okwogerako n'abantu baayo. Kino kyawawaza amatu abasajja n'abakazi mu Buganda bagamba kiki ekibadde kino. Kumbe omwami ono alina omukono ogw'enjawulo gulimu emabega ogwa Museveni okuba nti ye ayawulayawula mu Bwakabaka bwa Buganda n'okumalamu amaanyi. Ekyo tekyamumalira n'atuuka n'okuba nti ye bw'abanga anakutta ye bw'abanga anakuswaza akuswaliza ddala lumu n'abanga alina kyagenda okukola. Ekyo bwe tikyamaliramu ekyokwawulamu Obwakabaka nga butaddemu Obwakabaka obulala okwawulamu mu bantu, kino kye yakola wammanga. Omwami ono yagenda mu maaso nga bwe mumanyi nti si mulungi mu kusiga ensigo zayagala zisige zikole mu bbanga yalaba aziteekeddewo. Munnange omwami ono olw'okuba nti yali amanyi ebyafaayo bya Buganda era ng'abisoma bulungi nnyo n'Obwakabaka nga bumanyi, yagenda mu maaso era mu lulyo olulangira mwalimu ebizibu byalwo bwo nga bumanyi ebizibu naye nga bisirikiddwa. Omwami ono yakozesa omukisa ogwo okuba nti ayingira mu lulyo olulangira okuggyayo ezo tuyita ensowole azikozese emirimu z'okukyankalanya Obwakabaka n'olulyo olulangira. Kino yakikola bulungi nnyo olw'ensonga nti yakimanya bw'akozesa ensowole zino omuli ez'abalangira n'abambejja zijja kukyankalanya Obwakabaka n'okubuleeta nti bukyasobola kuba nti busobola okuyimirirawo olw'ensonga nti ye byayagala bikola olw'ensonga nti yalina obuyinza era yalina n'amaanyi yalina n'emmundu yalina n'amakomera. Mu kino yakikola atya? Yamanya bamusomera ebintu byamusomera ng'abimanyi bulungi nnyo bijja mumukolera. Jjukira nti Ssekabaka Edward Muteesa Luwangula Frederick yali musajja omugogoofu, omusajja yali agala eggwanga lye,
yazaala abaana abawerako ngera bwe kitamenya mateeka kino njagala nkidde bulungi. Ssekabaka Edward Frederick Muteesa Muwangula yali musajja omugoggoofu eyazaala abaana abawerako era nga abaana bano abasinga obungi bakyaliwo abo Katonda be yajjula oba abaafa gye bali nabo baawumula dda. Naye olw'okuba nti yali musajja mulungi nnyo omusobolokofu bulungi nti buli kitone ekikyala kyamwanguyiranga okuba nti kimulaba ng'ekimuli ky'omulujja. Bw'atyo nno nga bumanyi nti obulombolobo bwaffe abasajja abaddugavu b'okuva edda nga tetunnajja bamagulumeeru kujja mu nsi yaffe tubuulira nti muntu alina kuwasa omusajja omu oba omukazi omu. Munnange abasajja b'edda kyabafuulanga abasajja wabanga kusajja laata waba asanze. Ngera naffe mu buwangwa bwaffe obuganda tukimanyi bulungi nnyo nti Ssaabasajja Kabaka waba asonze oba watadde nga bonaagiwummuza tewabaawo omusajja mulala yenna addamu kusaalimbizaawo kalibe effumu kebenga kubanga yaba asimbye era yaba asembayo. Era bwe yasiimanga kyabanga kijjulo oba lyabanga ssanyu nti Ssaabasajja Kabaka asiimye akyaleko mu lujja luno abeeko ekimuli kyakuula kubanga ye buli kimu kyeyalabanga kyamulabikiranga bulungi mu maaso ge. Bw'atyo nno mu Buganda kyabeeranga okuva edda nedda so si leero ba so si jjo so si luli bino byabeerangawo nnyo olw'okuba nti Bamagulu b'Endo baali batandise okuleeta enfuga y'amateeka n'okuba nti baali baagala Obwakabaka bwa Buganda buve. Ojjukira nti Bamagulu b'Endo bano be bantu abasinze okutawaanya olukalu lw'omuddugavu naffe mu Buganda okutulwanyiza ddala kubanga baasanga Obuganda bwali bufuzi bulungi nga bulina buli mutendera gwonna ogw'obukulembeze ogwetaagisa okuyitamu nga tebumanyi nabwe buli waabwe eri Bamagulu b'Endo ewa mu ggwanga erya Bungereza. Bwe kityo nno omwami ono Mumpembe Yosef Bahapulota Abasajja Mutano wa Kalekyezi bw'atyo naye n'akalula amaaso ng'enteesa n'olutindo lwassezibwa n'agamba nteeka okukola ekisoboka kyonna okulaba nti nkyankalanya Obwakabaka buno era n'okuyisa olugaayo mu Ssaabasajja Kabaka eyamukolera endagaano eyamuyisa mu lutalo. Njagala kubuuza Yosef Bahapulota Abasajja Mutano wa Kalekyezi, bwe mwali ng'oyagala okufuna Ssaabasajja Kabaka okumujja e Bungereza okujja okubeera mu lutalo luno, Ssaabanyala mu ndagaano eyo yalimu? Kamuswaga mu ndagaano eyo yalimu? Oba Ssaabaluuli mu kusaaninga endagaano y'okujja okuyambako oba okulwana olutalo yalimu? Nkubuuza, gwe muno mwe weewunzizanga omutaamazeewo gwe n'olowooza nti gw'osinga okutegeera bano divide and rule wakola okuteekawo ebintu bino byonna bano baalimu mu ntalo Ssaabasajja Kabaka ze yalwana n'Abaganda ze baalwana mwalimu abantu bano. Tukooye ebintu byokwawulamu abantu gw'ofuge kubanga ky'oyagala. Nkubuuza mu ndagaano ezaakolwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi ng'aziteekako omukono ku lw'Abaganda, Kamuswaga yalimu? Ssaabaluuli yalimu? Kati ngenze mu maaso. Bw'atuuka muli olulangira munnange ono nno yeegazaanya n'amagulu n'awanika. Muno mwe yasanga ensowole gye bayita David Wassajja, mwe yasanga ensowole gye bayita Sarah Kagirenzi gwe mpita Sarah Kafuutu, mwe yasanga ensowole gye bayita Agnes Nabaloga, mwe yasanga ensowole gye bayita Peter Mayiga, mwe yasanga Kiwalabe Male, John Katende ne Bale Mugera. Akakundi kano k'ensomye temubuuzanga singa wagwawo obutabanguko mu Buganda ddala Bwakabaka bwa Buganda nkaddamu. Mwe yasanga David Wassajja ensowole eyayita omulangira wa Buganda, mwe yasanga Sarah Kagere eyayita omumbejja wa Buganda, mwe yasanga Agnes Nabaloga, mwe yasanga Charles Peter Mayiga, Kiwalabe Male, John Katende ne Bale Mugera. Abatamanyi Bale Mugera ye yali musajja amanyikiddwa kubanga yabeerako ko mu bintu by'okuddukanya emipiira ne bizinesi ez'enjawulo. Ono nno yebba oyo omukyala eyayita omumbejja Sarah Kagere. David Wassajja ono abatamanyi mumumanyi bulungi nnyo. Omwami ono y'omu ku bantu abalina enkwe enneekusifu okwagala okusaanyawo Buganda. Era njagala balaga kitaawe omutuufu mumutegeere bulungi nnyo. Njagala balaga kitaawe omutuufu mutegeere bulungi nnyo mulyoke mutegeere ensi wagyetulaza kubanga tukooye akamanyiiro. Njagala mmala okutegeeza abantu bano mbalage ki ekigenda mu maaso mukitegeere bulungi nnyo. Tugende mu maaso nga mutegedde ki kye mbagamba, saagala baluwisa ng'era saategedde. David Wassajja njagala nkulage kitaawo omulabe bulungi nnyo omutegeere bulungi nnyo. Oyo kitaawo omulaba bulungi? Oyo ekitaawo mukulu. Oyo ye kitaawo. Y'omu ku balangira b'ettoolo era abaali balina okusikira Namulondo ey'ettoolo. Sengaawo akyaliyo bulungi nnyo, sengaawo akyaliyo. Bwe nagamba genda bakebera endaga butonde naye before nga tonnabaako kyokola. Osobola okuba ng'ogenda okukola ki? Osobola okuba ng'ogenda okuba ova mu Bwakabaka bwa Buganda otuviire.
musajja mukulu njagala kugamba wasajja wazalwa mu 1965 era ebyafayo nabyogera dda okujjako okubuzaabuza bemwagala okubuzaabuza nakubulya buli sitole ekwatako n'olemwa kati mukyala mukulu ono gwe bayita Sarah Kagere kati gwe Sarah Kagere oba kankuddiramu katono nnyo wasajja oyinza okwebuza emizimu David wasajja kakidde mu luzungu ayinza ogatamanyi Luganda oba batuuza abali gatamanyi Luganda. I'm talking about the so-called prince or the prince in waiting in Uganda kingdom. He is known as David Wasajja. He was born in 1965. Left an infant by the Omukama, his brother, who passed away in December 1965. Wasajja was born on February 1985. Wasajja is a grandson of Omukama Daudi Chebambe Lukirabayishaija, the third son of Omukama Sir David George Lukiri Kasamaga, the third. Wasajja was less than when his father died. Tugenze ku mukyala gubayita Nabaloga. Mukyala Nabaloga abali mu kutawaanya Obuganda. Taata w'omutuufu omumanyi bulungi ye mugenzi Walusimbi Mpanga. Abamanyi Walusimbi Mpanga ye Walusimbi Mpanga o gye bagiranga Walusimbi Mpanga's garage abagimanyi obulungi. Oye taata w'omukyala gwe bayita Agnes Nabaloga. Kati tugenze ku mukyala ono gwe bayita eyita Sarah Kagere. Mama family bagimanyi tugimanyi bulungi nnyo ya Eric Mulira. Kati goddawo kyankalanya Obuganda. Simanyi kikibaliko olwokuba ndi Museveni abawo obusente ku kyankalanya Obuganda. Taata we Eric Mulira. Owali mwanyina mwe mubabulidde bulungi kiki mu kyankalanya Obuganda. Kati kankubuulireko. Mu Buganda omusajja yenna bw'aba atambuza engabo ye agitambuzanga ye era avunaanyizibwanga ye. Nze ne bwengera ku makya n'enzaala abaana tebasobola kuŋŋamba nti ono mwana si wa mu luggya wano okujja nga byenze njogedde. Njala kubuuza Agnes Nabaloga, Sarah Kagere, banyina mmwe ne baganda bammwe bemusosola nti si baana ba Muteesa, waliyo omugenzi Sir Edward Muteesa nga atambuza engabo ye era gwe wajjawo olukusa baana bonna okutandika nti gwe Kajiiko Nattabula agamba nti omwana si wa Muteesa, nono si wa Muteesa gwe nga kitawo tumumanyi era ndaba n'ekiraamo kya Sir Edward Muteesa oligino jjajjange embogga yakindagako nkimanyi. Ate mu abasatu David Wasajja, Sarah Kagere, Agnes Nabaloga temubangamu. Ate abaana bemugamba nti tebaliimu mwebali. Kati nebuuza ani avulungutana ng'amira ebikaawa nga tewali bimutumye? Ekiraamo oligino weekiri mu abasatu temuliimu okujjako mmwe kye mwekolera n'ennyammwe n'abantu abaali beefudde nti baagala nnyo Obwakabaka kumbe baali baffere abaakola ekiraamo kimusoma ku intaneti oba kimulaga ku TV nga ne Museveni akiinamu omukolo. Ekiraamo oligino weekiri era essaawa eneekyuka ng'ono mumpembe Yosette Basira Mutano wa Karekezi avuddewo tugenda kuswaza ensi kubanga nabagamba nti endagabutonde ya Sir Edward Muteesa gyeri e Bungereza mu tterekero gyeri okumala eggobye mu kibya nange okuva ku intaneti kuno mugende babakola endagabutonde. Bwe mbanga mufaanagana Sir Edward Muteesa nga mulina endagabutonde yeemu nja kuva ku intaneti, naye ekitali ekyo mulekerawo okukozesa obukuukulu n'okwono Obwakabaka bwa Buganda n'okubukyankalanya. Mwaka ennyini mwatuuka n'okukinnamuka ne mugamba Ronald Mutebisi mwana wa Muteesa waliyo ekitawo ng'atambuza engabo? Waliyo? Oli mwana just abakulu abali babagamba tuli mwana wa Muteesa period, deal with it. Negwa ate okukozesebwa omumpembe ate ekisinga okunyiiza okimanyi toli mu mbejja ku mikolo gy'amambejja gwasinga okuleekaana n'okwogera mu kusomayo tolina kyomanyi. You know nothing about the Muteesa's family. Tolina kyomanyi kubanga oli nsowole tosobola kumanya bya mu kisinge okujjako kukyankala ngera otumanyi nti abaana abeebolereze be basinga okutunda ebibogagga bya family bwe baba bazaalidde. Tukimanyi bulungi nti abaana abeeboleze be basinza okuwona family ezisinga obungi kubanga baate balina kye bafiirwa. Kati njala kutegeeza mukyala gwe Sarah Kagere, David Wasajja noono Agnes Nabaloga mumanyi oyo mugwanya ensi tennakyuka. Akabiri kimusigazizaaka ka Yosette Baharwa Tabasira Mutano wa Karekezi asigazizaako obulamu endowooza ayinako
25% okuva ebisigadde bigenda kwekola tugenda bakwata tubatwale tubakebeze endaga butonde kifuba mugenda kutuwulya amataka ge mwatunda gonna mwagatunda nga baani kubanga mutuuza amataka kugamalawo ekyo kyo mujja tubulya bulungi nnyo ekyo nno sigenda kirwako okujjako balaga nti divide and rule Museveni gyakola ne mutuuka n'ogambo simanyi Radi Muwenda Mutebisi mwana wa Mutesa waliyo kitawo ng'atambuze engabo oba bonna bannyoko oba bannyammwe mwabamanya nakugambye okusula mu galaji tekikufuula mmotoka okulwa ku nyumba z'abapangisa okulwa ku nyumba za londole tekikufuula nnyinizo ennyumba zibeerako nnyinizo okitegeera olw'okuba nti mu biseera ebyo Ssaabasajja yali atabaza engabo ze gye yagwira mu bizibu bye nammwe ne babafuutiikamu nga bakijja kikolwa ne mwefula nti muli lwe balulangira ekisinga okubanyeeza kwe kuddira abaana b'omusaayi omutukuvu ogwalagirwa ne mugufutubbalako ne mutuuka n'okugana amu tebateekeddwa kuziikibwa mu masiro ekasubi mwenga baane so nno njagala bategeeza olwo mumanye we mukoma mulekerawo okumanyira Obwakabaka nga Yoseri abakozesa kye baakoze Mayiga ku Lwokubiri ku ssaawa 5 bw'anaakibabulira mujja kuddamu amagezi mutegeere muli bakazi Baganda basajja Baganda temuli balangira mumanye nti Obuganda musaanawo bwaliwo emyaka 7 8 9 mutwalo nakati waliro fe aboogera ebyafaayo tosoma bisome n'ebimu tubimanyiiko bajjajjaffe babitubuulira temujja kuleeta kambaaya ya nalusumu na lugezigezi olusumagizi eyalira nti bw'anayingira mu bikunta agenda kukola muki muve ku Bwakabaka bwa Buganda muddewo mu gye muteekeddwa okudda kubanga mune munaafe emirambo gye mutugenda gikebera Mayiga kitangaali kigenda okuvaawo enkya naawe wennyini ali wano akyankalanya oli kitangaali ogenda kuvaawo enkya Museveni kye kizibu kya Uganda ekituleetedde obuzibu lwamu ateekawo ennyindo kubanga yalowooza yasinga okutegeera abasajja bamusoolini baali bategeera abasajja bayita baali bategeera entalo nga bamanyi buli kimu bali luddagwa twali tuleba abanene emirembe engalo toli wa kitalo nga gwe b'olowooza Museveni toli wa kitalo nga b'olowooza so nno awo nno sigenda kulwawo njagala kusooka okutwala okwebaza abakyala bano wammanga ndyoke ngende mu maaso ne programu ey'olwaleero ngenda kulaga bulazi bifaananyi by'abakyala bano mbeebaza bannange olw'okuba nti nneebaza bannayuganda mwenna bwe mwalwana ne mwekalakaasa lwe baali bankutte njala twala obuvunaanyizibwa okwebaza abakyala bano simanyi mannya gaabwe naye ebifaananyi bintuukako mu kabokisi kubanga baakola omulimu gw'amaanyi nga namwe mwakola omulimu gw'amaanyi naye ngenda ku display ng'ebifaananyi byabwe abamanyi mujja baŋŋambira nti mbatumidde oyo mukyala asooka maama njagala okwebaza obuvunaanyizibwa n'omulimu gwe wakola ekifaananyi kino kidisplayinze kwebaza ne banno abali mwakola omulimu kubanga mwakola omulimu gw'amaanyi n'abantu abalala bwe mmala oyo ngenda kuddako omukyalo ono naye simumanyi mannya nawe njagala okwebaza nzaani yakujja mu makaago ojje weekalakaase olage obuvumu na buli kimu bwe bali nnyo balire ddala ne banno bonna mu mwali njala kusembyayo omukyalo ono nawe maama sikumanyi mannya sikumanyi ki naye njagala okukwebaza nti webali omulimu guno n'abalala balina ebifaananyi by'enjawulo osobola obbiraga ku mutimbagano nga bwe nkoze bino naye bino mbifunye olwaleero ne njagala mbiseewo mu kaseera kano neebaza abakyala bano abasatu besibamanyi tebamanyi naye bandi abulabi ku mutimbagano mwebali kye mwakola okwekalakaasa mwebali nnyo mubalire ddala nammwe mwenna abaakola omulimu gwe gumu mbeebaza kubanga mwakola kyamaanyi nnyo kati vidiyo etandise balina okunywa ku mazzi mukulu Yoseti bahabula tabasira mutano wakarekeze amawulire gano gwagalagidde bagateeke ku internet wagambye nti government plans shillings 67 trillion to secure bibanja owners gegano ogala bulungi nnyo gago wagambye bwoti the government plans shilling
67 trillion to secure bibanja owners. Nti government etaliwo yekimpatira nti egezaako kola enteekateeka okuba nti efuna obusiriivu 67 okuba nti esasulira ab'ebibanja mu Buganda kubanga babibanja owners oba bannanyini bibanja abatudde ku ttaka bali mu Buganda wokka. Mujjukira omusajja ono y'omu yayagala okujja mu Maryland kati ebintu bino tebikwatagana. Bw'oba oyagala sasula bibanja owners n'ogamba nti ate ogenda kuleta Maryland kujja mu Maryland ogenda kujja mu Maryland kati kiki kino kyojjawo ne kyolekawo kyeki. Njagala mumpuliriza bulungi nnyo mutambuza akatambi kano nabaga nti kino ekikola kino kyenkola wano nabagambye obanga wavumbika ku mawulu n'ogavumbika n'ovumbika omulogo osobola okukola programu zino abasigadde simaya beesigali pushayina tebazisobola. Museveni opulaninga okujja mu Maryland the same time oba budde bwe mwogamba nti oyagala kuteekawo obusiriivu 67 osasula bibanja ani akuloga ate akuloga labika atudde na ku mutugunda waggulu nga n'embugo ziri bweru nakugamba nti enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo mukulu oyambuse nnyo naye ojja kokka. Nakugamba Buganda lwazi ettaka terisenguka kuba terina mipiira. Olunaku lwendira banga muliyoola muliteeka mu nnyonyi mulitwala nga wazzewo empompo gobalo njo okuzuuka nti mulitwala ne lino gwe muzimbi akedi omuzimbi ezisimeza ani zimbolo mujjaddirekawo njalo soko bebaza nga sinagenda mwebale kuzimba ku ttaka lya Buganda mwebale tukulaakulanyiza Buganda mwebale nnyo twali tuli abanene emirembe engalo ne Yesu yakola ebyamagero ensi yagireka yadduka ate we yagenda bamuchunya bubinyo kati ate bwada banyukirira kati ate gwe Yoseti bahabula tabasira mutanu wa kalejezi abula ko munange ennaku mpawe kaago tuviire nze ndina musanyufu nnyo kubanga ekiri atabala kyekiri nasigadde waka ndutandise bweba nga gavumenti yekimpatiira egamba nti eteekateeka obusiriivu 67 okusasula bebibanja bebaani mujjukire kambazeyoko emabega mbavuga ebirozo mbizeeko emabega kyetuyita flashback. Mujjukire eggwanga lya Tanzania nga likyakulembera omukulu Yahya Kikwete ne kujjako omukulembeze omulala awo bagoba abasajja n'abakazi abanyarwanda abaali bawera akakadde kamu n'ekitundu okuva Tanzania n'ente zaabwe ne basindika mu ggwanga lya Uganda ne basala nga Yoseti bahabula otabasira mutono wa Kalezi yafuga bayingira butereevu mu Uganda n'ente zaabwe basibirawa basibira Mityana, Gomba, Masaka, Mubende mu bitundu ebyo byonna mu biseera byomwo yamanya nti abantu babasaza okuva eri Tanzania nga ne Rwanda bavudde bayingidde kiyakola n'agamba tugenda kukola kye tuyita amendment bill okukyusa mu mateeka g'amataka kino ng'amaze kitegeera nti bayingiza abanyarwanda bangi mu Uganda agenda kikola atya yagamba bw'ati nti buli muntu yenna abadde ku ttaka okumala emyaka 10 automatically afuuka nnyini yo nabatalina kiwandiiko kyonna bw'aba tafuuse nnyini liyo nga kimulemesezza gwa nnyini ttaka oteekeddwa okusasulira omuntu oyo nga tonnamugoba ku ttaka naye njagala nkati funawo ekifaananyi kino oyina ettaka ly'abajjajjaabo liggomba oba ekazi 3 oba ekazi 5 oba Maryland oba mayiro y'ettaka namba nga tekuli wadde mutuuze n'omu naye omusajja n'ava gy'avudde n'ente ze 1,200 najja n'ateekako akasiisira n'alundirawo ku ente ze gwe nga tomanyi kubanga bamulina mataka mwagaleka yeeyo n'abeerawo olunaku olusoose ewiiki omwezi omwaka nigiwera emyaka 10 kati gwe bw'ojjukira ogendayo ne bagamba ettaka lyo lyasenzeeko omunaweza emyaka 10 munnange Museveni agamba tosobola muggyako aba afuuse nnyiniwo sina kindi okumuggyawo olina omusasulira baani bakolera ebintu bano be bantu be bajja basibajja okoota banne abazze okutwala eggwanga Uganda kati era ssente zino obusiriivu 67 tabuleese nti abuleese kuyamba bannayuganda bwakuyamba banyarwanda banne abajja okufutubbala ku ggwanga Uganda n'okulingira oddimaamiramu nabagamba nti abasajja bano n'abakazi babawa ensimbi buli munnayuganda ayingira eggwanga ng'azze kusetolinga mu Uganda afuna wakati w'emitwalo 2.5 egya dola nkiddamu buli munyarwanda azze okusetolinga mu Uganda nga teyazaalibwamu bafuna emitwalo 2.5 egya dola kati zino ssente zagenda okuyisa zibagenda okuwa abantu bano okugula amataka gano n'okwenyweza so si za bannayuganda kuba njagala kujjukiza ebyafa byajjajjaffe mu Buganda ewali Maryland
ow'ekibanja wajja n'agula ekibanja ssentebe w'ekyalo n'amukolera endagaano nga era nnyini ttaka yamuguzizza oba nnyini kibanja akiriko nga yakikola yakitunzizza omuntu akakwakuliza okwo kakabira kwabira nti nnyini ttaka omuwaayo obusuulu ziyinza okuba nusu 10 kiyinza okuba ekibbo kya kasooli oba kiyinza okuba ekisero kya muwogo buli luma lw'oba olimye nga gw'osiimye n'omuwa kubanga kiri mateeka ekyo tuyita obusuulu ozimbako olimirako okolerako buli kimu osobola n'okuziikako tewali tabbu ekyo tuyita kibanja owners era nnyini ettaka oba tusiza ekiseera n'omugamba munnange oba gye tuyita ekkanzu munnange nno manyi nti nsobola okwegula ewantu nannyini ettaka waddemu okuga nti munnange nti okusinziira ku mitendera abcd nti leeta ssente bweziti nkuwa ekyapa osobola okwegula weebiri era tebisibangawo kati gwe mukulu bw'otandika okubuzaabuza abantu ng'afukaanaba obabuzaabuza ku nsonga z'ettaka nakugamba ekintu kimu Museveni oli musajja munyarwanda ekyo kimanyi bulungi nnyo era bw'oba oli munyarwanda nawe n'okyogera bulungi nnyo kamalo kikuzanyiramu oyinza okuza nti weerabidde lindako nkikuddiremu wano kali ludda wakaakano muwulire bulungi nnyo always preoccupied with the tribal issues. For instance, Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? but for Obote, he thinks it's such that it is damaging. That it is damaging to be called a Mnyarwanda. What's wrong with the Mnyarwanda? The only thing wrong I would see in Obote's statements was. Kankabaddiremu sigala kabaddiremu kankabaddiremu bulungi nnyo mukategeere bulungi nnyo always preoccupied with the tribal issues. For instance, Obote was always on the radio. Oh, Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. Museveni is a Mnyarwanda. But suppose I was, what would be wrong with that? But for what he thinks it's such that it is damaging. That it is damaging to be called a Mnyarwanda. What's wrong with the Mnyarwanda? The only thing wrong I would see, what his statements was. Ndoza mukawulidde bulungi nnyo awo sigenda kulwawo bwe nvaawo n'enzija ku nsonga endala essente zino zonna bano bonna abantu bagamba nti bajja ku ttaka bagenda kufuuka bannakabala ku ttaka eryo kati kwagala okujja mu Maryland ng'ettaka liri open ya gavumenti yaani kubanga gavumenti yagiwamba n'amaanyi abantu balonda ku Museveni balonda Kyagulanyi Robert Sentamu kati yagamba agenda kukozesa buli kimu ekisoboka kubanga ajjawo Maryland kyekisooka ekyokubiri zino sente zasali obusiriivu 67 mu basasuli bannannyini bibanja muganda ki eyakubidde Museveni essimbo ya musenje bamugoba ku ttaka okujjako yekennyini okugoba ku bantu ettaka kubogoko tujjukira bulungi nnyo wano Salimu Sale bwe yagoba ku bantu ku ttaka wano ne bagamba simanyi ttaka lyaki oba yiziti kikyonco simanyi ziti kikyonco yekennyini bamugamba ettaka lya Salimu Sale kikyonco just camouflage n'akwata essimu ne yeekubira essimu mu Buganda waganya okukwata essimu akamanyira akakwasa embwa mu mannyo bwaganya okukwata essimu kati omwami ono ye muntu gwe tuliko ssente azikwata baleeta abantu babayingira mu Uganda mulimu abantu bano abatazaalibwangamu Abanyarwanda abawera miliyoni eziwera 4 nkiddamu mu Uganda mulimu Abanyarwanda batazaalibwangamu njogera ku Banyarwanda abatazaalibwa mu Uganda abatazaalibwa mu Buganda bawera miliyoni 4 abazaalibwa mu Uganda simanyi bungi bwabwe era nga baagala Uganda batudde ente tebalina tapu njogera ku Munyarwanda eyajja obuzinga zogoba ente niyafubutuka nga muntu mukulu nga Bombuzi era abalina olutalo ku Uganda abalina olutalo ku Buganda nga ne Museveni kennyini mwali ne famire ne mukazi we ne mutabani we nkiddamu ye mukazi we famire n'Abanyarwanda abajja abakulu nga Bombuzi abajja bagoba ente okuva e Tanzania n'abana abava e Rwanda benjogerako naye omwana nga wazaalibwa mu Uganda ne bakuzaala e Mulago ne bakuzaalira Mbale bakuzaalira Kasese bakuzaalira Mpigi bakuzaalira I have no problem with you. You are Ugandan. You are true Ugandan. I have no problem with you. And I want to make this clear. Please, if you are there and you are Randi of Oregon when you were born in Uganda, I have no problem with you. My problem is with those people who came from Tanzania and those who came from Rwanda when they are grown-up people like Museveni himself and his group who want to destroy Uganda. That's my problem. But not all Rwanda. No.
Period. I want to be very, very loud and clear. Sagala muntu adde mubavu zabuza. Omuntu yenna nga yazalwa mu Uganda. Amuna Uganda. Period. Era simulinaako buzibu. Simulinaako buzibu. Oba oli Munyarwanda, oba oli mu Tanzania, kasita wazalwa mu Uganda. I have no problem with you are Ugandan, but my problem is with those who came. When they have grown up people, bendi nako buzibu. Abajja bagobe ento kuve Tanzania milioni 2.5 n'abava Rwanda nga bajja bayingira abantu bakulu. Abagoba abantu ku mataka. Kati nsimbudde ngenze maaso. Museveni jebuvudde katuna kugamba nti ennaku zo zibalira ku ngalo. Era ne nkubiriza abasajja n'abakazi abaganda abasoga abanyolo ne mbagamba nti yenga sinagenda maaso okusimbe wakati. Mu nkola y'emu waliwo natandikidde kibayita yawula mu ofuge. Wenjogerera essaawa zino baganda baffe abasoga nabo babaloledde Kabaka owookubiri waali. Kye mbagamba kiri ekya divide and rule ye waayagala awo. Era njagala bategeeza abasoga bakagwa namwe bangambye babaloledde Kabaka owookubiri. Kyokka nga kyabazinga waali ali kunna mulondo babalonde Kabaka ogubayita Yoseti babalonda banamu wakarekezi taagala biteredde. Kali ngenze maaso. Yoseti babalonda baso mutano wakarekezi okwagala kufutubbala ku Buganda obusaanya omuganda wangi gano nno okota mugalu monde kubanga bangi bakigezaako balemwa. Nawe wandibango yolekedde okulemwa olw'ensonga nakugamba nti emizimu gya Buganda gye weepaatikamu gitwala najyo mikambo gyagala kudda gigina okubeera. Wateeka ngera bwe watukola noddira n'emizimu gyaffe gya Buganda n'ogiteekamu bakyala Abanyarwanda n'Abalundi omuli Mukyala Sylvia Mukandoni eyayita Sylvia Namutebi n'oteekako oli simanyi Kabona Jumbo omusajja omulundi wepo ne kulana mu mukyalo Munyarwanda. Ate nno ekisesa bw'asooka okuteekako Mama Fiina yalowooza nti yasinga olw'okuba nti sisitimu yo ya divide and rule n'oleetawo Kabona Jumba ne mukazi we kulannama nabo n'obateekawo nga bakulembeze by'obuwangwa n'ennono nabo n'obakyankalanya obateekawo kati ani ancho kabona ku bomuna bano tekuli aliko wadde omuzimu omulema wadde okusobola okukula serene kumufujjako eddusu omuntu naawona ekiwundu oba naafuna olubuto kubanga bonna baffere. Empewo za Buganda teziriiko nti mugwira no. Empewo za Buganda za Baganda era tezisamirirwa bagwira. Kyova olaba baffera buli lunaku musimenga emikisa gya Sobasonic simebi mu Buganda tetulina mukisa gubayita bwemuza emikisa tuzaalibwa najjo. So nno mukulu Yosef abasomesa mutamu wakarekeze kansubira nti oli bulungi. Olesa amajini ebiteega olesa ebinyina bingi simanyi kasasiro yenno mutadde mu state house Entebbe namu nessabo mwoteka ebifaananyi by'abantu beyagala okuwunza nze nyinza wanne mwe tosobola kumpunza bw'owunza balala nnyo n'ogenda ku faamu yo n'okola ebikolo by'okola naye kati njala kugamba wadde osobola otegeera kiri ku faamu yo njala otegeeze eggwanga omusajja ono yaleeta ebyokola n'aleeta n'abasawo ku faamu y'ekisozi we twogerera ente 13 yagenzo kira ku macha munaku bbiri nga zintuze zagudde bizalambadde temunyina kiso temusobola kiraba mawulire gonna temwina mujja kiraba ente 13 plus yasanze ku macha bamubikidde ngende zagudde kati gana amajini ge yajje Senegal ne gajje Tanzania mu abisimba ogulaze bana Uganda muleme kudda kutegera bya bufuzi damu ekyusiriza ononda bagamba teyeba kasula kuna de ente 13,400 za lugenze obibitega byafuluse byatukidde mu nte n'ekyemmanyi gyoko mukozesa ebintu ebitali bibyo bya butonde kuva mu ggwanga lyo bijja kukomekkereza nga gwe kennyini bikwesalidde nga tetulina kujja na mu ntebe kubanga guno omwaka gwo ogumalako nange nyange njja kuba wesiimi mu byobufuzi oli bubi mu bintu byo kenyiri biwereetera bitandiza okukyukira kubanga teri ready egenda kyogera ku wadde amawulire nti wafiiriddwa ente 13 ezanywereddwa ebikulekule biwereetera gwe kenyini mbwonga osobola okubeera nga oli ku bukulembeze ekiddako mujja kulya nga teyavudde mu buliri ekyo kyo nkibabuulira njagala ensi ekitegeere eyo nno message nga ngimaze njala kuddako omukyala Janet Kemba bazima Masasini gyebaleko gy'otuusaako engalo kansubira oli bulungi webale twonone education yaffe najikufuula nti ya bei nnyo abankusere mu Uganda bakyasobola kusomesa baana naye nga nabo musomesa milioni bawumba tuutu bayika Windows olw'okuba nti bo tebali mmenti kukola mirimu egyo bali mmenti kuyoola busa nakuba nti bakola emirimu egyo mudidde bannansi bannakabala temukyagala basomesa olw'ensonga nti ebyokuyiga mbifudde bya nsimbi nnyingi nnyo so nga ate eno ensi ffenna tugibeera mu bubeezi akowa yagiviira nenkubuuza Mama Janet oyambala empale mmeka oli emmere essuwaani mmeka
era gwoloza bw'oyogera gw'osinga abakyala abaali basinga mu nsi Mukamussolini yali muzibu nnyo Mukahitira yali muzibu batta abantu bangi nnyo n'okusinga nga gwe bw'olowooza munnange mu vidiyo ewedde bwe nategereza eggwanga nti wayingiza ebyuma biramba bina ebituga abantu n'obitwala mu bitundu eby'enjawulo ensi yawuniikirira era gwe kennyini otuuka okuba emmeeza mu State House ng'oga nti byategeezeddwa bitya nakugamba okujja nga mujjako intaneti gwe olowooza nti emunyenye zola mu bbanga zonna zibeera munyenye mbaga muli ku surveillance 24/7 lwakuba nti tukyalina kye twetaaga tukyayagala kumanya ensimbi muzitereka buli kimu kiterekawa lwoke tubatona ngenda bigisi mufungize munnange Janet abaana bewakutte abaana bano baduleva abaatwala ebyuma kyebaatwala emmagamaga kyebaatwala ewakalangwa kyebaatwala kalamojja ne kyebaatwala esaidi zo Maserengete no Fort Portal abaana bano wabakutte bambi n'obasiba mbafulumiza information njala kugamba abaana wasibi babwiriri olwokuba nti mwe mulowooza temuli mu bukulembeze ne muli mu bukyamu mwe kennyini mulina olugambo lubawunya ne mu matu mwe kennyini temumanyi nti bannayuganda babaga mu nsi yaabwe buli mu nsi mwebali gw'otosubira mu Nnayuganda waali information tugifuna tuba tugyetaagidde ne bw'onookolota tujja sigala tufuna information kati baana abaana mwakutte baduleva badde bavuga ebyuma bino bambi mubatte tebalina musango kati nategedde nti babakutte muta abaana abantu balina musango kubanga b'emirimu gyabwe bagikoze ne bakutwalira ebyuma bituga abantu otugaba naye nga njala kugamba ne Mukamussolini yatta abantu bangi nnyo ate alina kyeyagenda nakyo naawe nno bw'otyo bw'ojja okgenda nga tolina ky'ogenze nakyo era bajja kuzika mu kawale kamu kasikaate kamu ne suuka emu ate sigwe muwava alinga emirongooti gy'ekkolo ojja twanguyira nnyo okutereka bwe tuna tukutegese mu Uganda kubanga ndabanga bawolekedde okufuluma eggwanga buli kimu kiri kitulekere tukyeyagaliremu ngenze mu maaso so nno mashini zewaguze abaana bate bambi si bampadde information wenjijja tojja tutegeerawo kubanga yabalema so baana bawakutte bakwatidde bwerere ngenze mu maaso alright kitalo nnyo ekya father recorder mukama akuwummuza emirembe wasavinga ezzike nga tomanyi nti lya amenvu nege bale bakwadde era limale negalirika kujjako ne bagalya ababatamanyi father recorder ono yaliko minister eyali akwatisa empisa mu gavumenti y'omumpembeeso ya Museveni w'akalekezi n'amuwummuza sajja atondoza ne bamuwa omulimu mu Uganda Human Rights Commission wetwogerera father recorder zembuyaga ezikunta ezikaza engoye nga bwe tulindiridde embuyaga okkunta okukaza engoye z'abantu nga ziva eyaliko essenkulu wa Bank of Uganda tumusimbe mutebire naffe no tulindiridde embuyaga ezigenda okkunsa ezikunsa yose yajja tukaliza engoye zaffe oba ez'abaana baffe baba lisobodde okubeerawo nga tubalinze nga nkuba abatamanyi ekitongole kino ekya Uganda Human Rights Commission kye kitongole ekirina okutaakiza kukutulugunya n'okutta okw'Abannayuganda okusussa ennyo naye bukyanga Yoseti Bahabura Tabasira mutono w'akalekezi ajja mu buyinza mu 1996 Bannayuganda bangi battiddwa mu ngeri ey'ettogge nga teri n'omuntu n'omu yali avuddeyo na kiwandiiko kyesimba kiraga nti gundi ono bamukubye kabazzi eyakamukubye ono bakamukubidde ensonga gundi tekibangawo olw'okuba nti ye azzatta abantu ng'akozesa ebitongole bye omuli ISO CMY ne ESO ye bw'amala okutta ng'ateekawo ebyo byayagadde ng'eyo lipooti efudde bukyanga lubanga lwa Mindi okuva mu 1986 tewabangawo kitongole kyeyitibwa Uganda Human Rights Commission oba ebitongole byali biseere ebyali bifulumiza alipoota engeri bannayuganda bannakabala gye bafaamu tekibangawo n'okutuuka olwaleero kinajjukirwa nti n'omugenzi NAKACWA asembeyo okufa nga ali mu kitongole kikumayira essenkulu omwami ono yaweebwa obutwa obwamuttirawo ng'agenda mu yafesi ye okukola era mu yazikirira mu motoka n'afa era omwami ono yali ateekateeka mu ekisinga 2 okuva yafa yali alina okugenda mu New York mu kibiina ky'amawanga amagatte okuteekayo oba okubabuulira ebintu ebigenda mu maaso mu Uganda engeri abantu gye battibwamu ne gye bakwatibwamu n'okuba nti bantu battibwa tewali information efuluma mwami ono omugenzi NAKACWA alla kuwummuza emirembe wali ogenda kukola omulimu guno naye alla teyakusobozesa era kimu kikolwa kye kimu twali tuli awo nga tuli busa ne zireeta abadde kati ng'akikulira omwami yonna naye musajja mu Uganda naye bw'aseka oyinza okulowooza nti alina byalengedde wansi w'entebe ebimusesa kumbe musajja naye ali awo sitegeera oba ategeera bulungi yavaayo n'agamba nti bannayuganda fekeraawo okusiga ettoomi ebitongole ebikuuma ddembe omuli poliisi amagye ne prison nti bitulugunya bannayuganda ekyo si kyekyabo
Police si ekola ebintu ebyo, amagesi gakola ebintu byekerwe LDU. Uganda si ya mirembe nga yo Uganda Human Rights Commission buli kimwe kiraba bulungi nnyo. So tulekera okusiga ebitongole ebikuuma ddembe. Nengaba munange ero bwe bamba nga mpeke yalina okumera tusuusa okufa enjala. Bw'abanga akulira ekitongole kino ayogeranga naiti eyasuze mu kidandali obudde ne bumukeerako nga mambi esala ali mu kidongo ali mu kwetinkuladde na ddeeri nenneewunya ensi bwetambula. Era okufa kwa Father Recorder tekwanneewunyiza olw'ensonga nti ekitongole kyabaddemu mumaddemu ensekeezi nnyingi nnyo. Era omwami nafiridde ku mulimu gwe yadde agenzeko mu butongole mu sources oba mu nkubo ezimu ziŋŋambe bwe ziti nti omwami ono era mu kitongole kino babadde bamulima empindi ku mabega nga ye abagamba nze engeri gye ndi munnaddiini eyasoma eddiini y'okuweereza Katonda mulimu ebintu bimukola nga sikkiriziganya nabyo ate n'alipoota muzituulira. So nno omwami ono ayinza okuba nga yabadde atutte minority report eyija ku bwe gye yakola naye ndooza bano abasajja mu ofiisi buli zimu baziteekamu obuketta n'obutegeera. Omwami ono tebabalya nti sente lyafiiridde yafudde kikutuko. Akatwa akatta omugenzi KADIMA ke katwa kennyini akasse Father Recorder yagenza okulinnya namunkanga agende mu ggwanga gye yafiiridde ng'olwere bamaze okukamuwa balinda bulinzi abalukenga baaluuni eweddemu omukka kitalo nnyo bantu baffe batugwako ng'enfa gye bafaamu. Omwami ono atula ne ku TV nalaba nga akaseera mwena mwali ku television nga mulaba yaliko omukulembeze wa America Barack Obama atudde alaba engeri gye bakwatamu omupembe Saddam omugenzi Yabakana omupembe Bin Laden. Omwami ono bamuwa report omusajja ntumumaze ye aba alindiridde mawulire agagamba nti oyawedde mumaze. So ndo bwekityo omugenzi Father Recorder tebabali accent mbu yafudde kadi ya arrest mu mutima gwa siritsi nedda. Ngabo kiri nti omugenzi medical gwa enfaji ya famu. Nono Father Recorder bwate bamukoze olw'ensonga nti je mu kitongole kino kyennyini abadde alina ebituli bingi bye bakuba mudda ng'emirimu gikola gati bengalye ngembwe etunda omuzigo nti bwe gunadiba nange nina okugwerira mukama wanga nansanga maze ogumalawo bwe kitongole kiri mu kitongole kino era mbasuubiza mbagamba teri munna Uganda asuubira nti ogenda kufuna report eva mu Uganda Human Rights Commission ng'egenda kutaasa teriiyo kubanga zino mbwa ze bakulamu amannyo eziri awo zitambula ziniigiina kumbe ziri ku musimbi wa musolo zirya mwezi genda ne mu KFC nzirya ku magumba nezeyagala jobera ati bana Uganda babazalya kubatta na kubabonyabonya. So no Father Recorder mukama akumuza mirembe nete musuira ndi wali report ejja kuva mu Uganda Human Rights Commission gegera kulumiza yose tumusema mtano wakalekeze kuba mukugaba embuzi alinga janzi buli kulemo kuwa ekiwa watu lwaki likuwake kisambi no sigaze ekyo lyonga lyeyongeddeyo yo Museveni kubanga watu okiro kuwe koti zensiyo n'ensimbi zimujja ku misango eminene kati gosubira kicho bogenda okulaba. So no Father Recorder umula mirembe mukama akukingirize kubanga likofe naje tulaga naye nga teri mu na Uganda asubira nti ogenda kufuna report ku nfa y'abanna Uganda nga yose litabasira mutano wakalekeza akyaliwo okujja ku nga avuddewo bwana avaawo mujja kutya ebinaasoma bijja mujja kutya ne report kyezinaasoma mujja kutya ngenze maaso. All right, ngamba gamye ntoba mukumira kinana mukaga tewali report ayo nali efunyi eraga nfa y'abantu era nakati tejja kufuluma nemba mwagala mutya abantu bangi bafudde bintu by'ekisiro nga teri ayogera era ne bayisa report mu kitalo mu jabo yafudde bwe kitinenge ebintu bya musibirala nnyo yose eriyetera ekitongole ekya Internal Security Organization ISO muno mwe muri abasirikale batayambala ngoye naye nga ate munda bambala engoye za uniform abatayambala ngoye za uniform nga bali mu ngoye za bulijjo bano bakola buli mulimu guno ogusaana okuba nti babega era bakibegedde banga ddene nnyo munono mwenjagala baddiza yakatambi mabega which eno enengi nakola film nemba gamba nti mwegendereze nnyo abalokole abamebisenga obutika balina emizindalo abambala obulungi abakola enjiri bonna ebitundu 10 ku 10 ng'ogyeko abo batandika omwali mbanyi bwe mulaba face empya mu tawuni obwenjawulo mu Uganda abo bonna bambega mumpulira bulungi bonna bambega ne tugenda ku bantu ababoda boda bena bagambi bagenda bateeka mbambega nembazaayo ku kitongole eky'omwami mugo bayita Kagolo atunda perfume abali mu kujja omulimu gw'abanna Uganda babadde bagendera film ekitongole kye ekitunda perfume zibayita Golden Wood njagala kubabuuza mu Uganda tuna mu factory ekola perfume naye tunamu ekitongole ekikola obutwa mwitegedde bulungi mulinamu ekitongole mulinamu factory ekola perfume naye tunamu ekitongole ekikola obutwa mwabeefuwa perfume zile za Golden Wood era mujja kufukira ddala wood yennyini bajja balanda nkiddamu bajja balanda mwe mufuire Golden Wood nga bazitunda ba ISO
ba eso ba semwai mujja kutegeera ki ekinava mu mpale y'ebiraka njala bategeeza bulungi nnyo nabagamba gye muvudde katono nti bambega bangi nnyo naye njagala babuuza mukyalaba balalu mu Kampala buli tukuba sero y'abambega ng'ajjawo ng'aleeta sero endala mukyalaba balalu mu Kampala baakende bwe baba we bali luli babeeranga bangi ku buli situli kate bakyaliwo silabasi yavawo y'abalalu bamanya tubaguddemu wabeeranga ne gayi ngoloza mulalu abeerawo yeewandiisa ayambadde bicupa obudde ebuziba ssaawa nga bbiri ez'ekiro toddamu mulaba kumbe alina emmotoka gyagipaakinze oba Mercedes baki ng'agenda abeera ne famire ye 11 ku makya ngadde ayambadde ng'omulalu ng'ajja atuulaawo asabiriza awandiika mulooza yavaako kumbe embega mukulu n'abebinyeebwa baakendeera mbabulya kati ssero z'abambega ebinyeebwa baakendeera baali bangi nnyo nga buli wamu mu kamyumero konna aka Kampala mukono Kampala wakiso batuukawo babeera ne pisto mu binyeebwa omwo ayinza okuba alina capital wa mutwalo nga gumitwalo 2 naye ng'omusala afuna gwa $2 million bebabega weebuuze lwaki muteesa okugenda okwekalakasa mu kitundu mwekalakasa eddakiika 2 poliisi beetuuse kubanga abantu bano babeerawo kati mbategeezezaako ssero z'abambega mpitirivu nnyo muzitegeere bulungi nnyo y'ensonga lwaki bambega bangi mukitegedde bulungi nnyo kubanga nze njagala mbagambe ebintu bino bitegeere omusajja ono okunywera mu buyinza buno bwe yeesimbyemu yateeka bambega buli wamu to the extent mbwakabaka wa Buganda mulimu bambega abalangira mulimu bambega abambejja mulimu bambega abamasaza mulimu bambega bajjajjaffe ababika mulimu ensowole ne mbulanga emmengo okuyingira ku gate okuyina mu ofisi z'obwajjajja waffe atandikirwako yennyini omusirikale asooka mbega mukitegera bulungi buli wamu bambega bajjuddewo n'atakoma n'okunabasindika ne Bulaaya batunywe abantu abaliyo babatte so mukitegeere mwenna abagula gundi abagula perfume za Golden Woods Kampala zonna mwekuba butwa kubanga bazitunda ba iso wa isa ayinza kuguza ki there are so many ways of how Museveni he had designed to eliminate Baganda and you indigenous Uganda. There are so many ways so many ways. So be very careful and let nobody lie to you. Soon, very soon, the regime is collapsing. Don't be intimidated. Stay on track. Avoid diversions, because every time, if there is something which is big happening in Uganda, they make sure they create some diversion and stunts. So please avoid following such videos and such news in Uganda, because you know it very well that Uganda as a country, all professional journalists, they left Uganda. We have fake journalists who even go ahead visiting people's houses, people's properties, asking fake questions and making stunts. Please be very careful. So no ngeze maso. Oh, Yesu Kristo. Ekyaba byanja olunazi nkibabulidde bulungi nnyo, mukitegedde bulungi nnyo, kati njagala genda mu maaso mbategeeze ekigambo kino. Ensimbi zino obusuufusirivu enkaga mwosa bwagenda okufulumya, bw'oba kusasulira Abanyarwanda bano amataka n'okusasulira abantu abamu bagula amataka ga Buganda mu bitundu bino wammanga, olw'ensonga nti omukulembeze yennyini eyalondebwa bamugana okudda mu ntebe ye ne bakozesa amaanyi. Bino ne babikozesa mu Buganda mwennyini, era nga bwe bagenda okukola ebikolo bino nga bakola okugula amataka oba okukola ki okujoba na Uganda abatuufu ku ttaka lyabwe batwale. Sente zino ze zigenda okuba nga zikozesebwa okuba nti bayamba Abanyarwanda abava e Tanzania bayingira Uganda okuba nga tebafuna ettaka lino. Bayingira bayitirivu nnyo era nga bali mu bukadde buna plus mu bitundu ebyenjawulo. Ebitundu ebigenda okubesingibwamu sente zino mugenda kubeeramu ebitundu bino wammanga. Mulimu essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Masaka, mulimu essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Mityana, mulimu essaza lya Ssaabasajja ery'e Gomba, mulimu essaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Mubende, mulimu Luweero, mulimu Nakasongola, Kayunga, Mukono n'ebizinga by'Essese. Bino nno mugenda okubeera ensimbi zino ezitotogana ng'obukolwa ez'okuba nti zibagenda okuwa abantu bano bannakyeyitize ng'edda ly'obukadde babenga batuukiriza emirimu gya Yosef Tabasira Mutano wakalekeze okuba nti
beddiza ettaka lya Buganda mu ngeri yenna esoboka olw'okuba nti bo munnange ensi bagamba bagiwamba era yaabwe naye ekiri atabala ekyo kiri nasigadde ewaka mubikole naye n'obudde bujja jjukira waliwo abanene okusinga gwe bali bakola ebintu bino nsira nga nkubiriza Abaganda mwenna ne bannayuganda buli muntu yeekwate munne tusobole okuba nga tuwona ekiyimbe kino olubambulira olwatujjirira ffenna era n'ensuubiza mwenna abakolera Yoseri Tabasale mutano wa Karekezi mugenda kikombako nga bwe mutulugunya bwe bagenda kikombako nkiddamu mugenda kikombako nga abatulugunya bwe mutulugunya bwe bakikombako olwaliro oseka naye nkya wagenda kubeera waseka asembayo okuseka yasinga okunyumirwa enseko so si asoose okuseka nkiddamu asembayo okuseka yasinga okunyumirwa enseko okusinga oyo asoose okuseka kitegeeza ki olwaliro mu mwino omupiira mutulugunya naye ate anaasembayo okuseka okunyumira omupiira ogwo mujja kulya kyanaba bategeeza bwentyo nno saagala kusukkako wano njala baagaliza wiiki ennungi etandika ne wiikendi ennungi ekomekeza olwaliro mukama 13 mirembe abata 10 mpeera tusinkane olunaku lwonna gyendi ngenda kubeerayo buli kimu ngenda kuba nkiraba semusagala mugende gyendi buli kimu ngenda kuba nkiraba nga ndi mukama oli kuba n'ebintu byengenda okwetegereza bulungi nnyo nja kuba nga mbala bwenti nja kuba netegereza bulungi nnyo mukitegedde bulungi nnyo so nze gyendi ngenda kuba mbalaba naye buli muntu beera mbega wa munno buli muntu kuma munno ate buli omu ayagalize munne atakuma mpeera abakuume mweraba program emuli Mulange Menge wedde tujja kusinkana olunaku lwonna mbaagala nnyo mwebale kunjagala mwebale kungoberera mwebale kwagala nsi yammwe mweraba